Ekubba Omunakku Tekya akatambi ka muganda waffe Nkuba kye yakabadde kasaasaanidde ku mikutu gya intaneti ng'ali mu ddwaliro yenna nga afuluma musaayi avaamu musaayi afuka musaayi. Akatambi ako katambudde nnyo era nga bangi nnyo bavuddeyo ne bakawa amatu. Babadde bakyavudde ku mawulire ga muganda waffe eyakaba nga attibwa mu ggwanga eno gye yajja okukola muganda w'omubaka Nantaba. Kaakati ne tudda ku mawulire ga muganda waffe agabadde gasaasaanye ag'okuba nga afuka musaayi era nga bangi babadde beebuuza ki ekyamutuukako. Baamukola ki? Baamuggyamu bya munda? Baamukola ki? Yalwala bulwadde ki? Bangi nnyo bazze nga bakakubisaako endowooza ate nga bala ne batandika n'omukubira omulanga. Waneno we waabadde omuvubuka eyamugwako mu ddwaliro omuwala oyo n'amurekodinga akatambi n'abeera ng'asabirako obuyambi. Akatambi ako n'akateeka ku mikutu gya intaneti. Jjukira mu zino ensi ze tukoleramu tebaagala kintu kibi kyonna kufuluma, baba baagala tubeere nga tuboogerako birungi byokka. Kati nno mu kwogera sayidi yaabwe embi abamu ku ffe bamanyi okutuzikiza ne bakutta oba si ekyo ne bakuggyako egyo emikutu k'oyitira okuba nga osaasaanya amawulire ago. Emikutu abaana kwe babadde bettanidde okuba nga baggyayo ebicaafu ebibi ebikolebwa abantu bano bwe bazze okukolera abamu emikutu egyo baagisiba ng'ogwange. Emikutu gyange gyonna egisinga giri frozen nti oteekako ekintu obubaka bwonna ne butatambula kusaasaana nsi yonna ne butasaasaana nnyo nga babusibye buleme kubeera nga butambula. Ekyo kiri very common nga TikTok. Ezange zonna TikTok account tezikyateekako bintu biri awo. Wopostingako ekintu kigaana okutambula obutambi ne babufreezinga ne bubeera nga tebulina muntu yenna gwe bulabibwa ne banteekako n'eriisa eddene nze akatambi okateekayo ku akawunti zange kamala essaawa namba kalodinga bulodizi nga tekannaba kutuukayo balina okekkaanya ki kyenjogeddeko ndi mu kwonoona nina ebintu byembuulira abantu ebikwatagana ku nsi kwendi ki. Ebintu ebyo muna ebitera okubaawo. Yenze Shila Adita bw'oba oli Nkuba kyeyo kyenkusaba beera nga osubscribinga ekigambo subscribe weekiri notification bell weeri gwe gikonde mu buli video gye tuteeka yegenda kubanga ekutuukako. Mwenna bajja okukola mbaagala nnyo mwebale kubanga mukole mujja tuuka ku ekyo kye mwagala temwerabira kubanga musaba baganda bange anti gy'okoma okwegayirira Katonda ewali ebiganye byonna asobola okuteerawo omukono munnanga ate n'obanga obiyitamu. Amawulire ga muganda waffe ono ali mu ddwaliro akatambi akabadde kayitingana muganda waffe ng'ali ku kitanda omwana ow'obuwala ng'aliko katheta wabula ng'afuka musaayi gwokka. Amawulire agakagwawo kigambika nti muganda waffe ono akatambi olwasaasaanye emikutu gya intaneti awo ne wabaawo abantu abagenda okumubba mu ddwaliro ne bamubbayo ne bamuggyayo ne bamutwala ne bamukweka era kati tamanyi kweddwa mayitire wawaali awatuufu. Wabula omwami Wumaluka Kande avuddeyo n'abeera ng'atangazamu eyo ensonga kubanga okufa we yalabye akatambi ako abadde akataddemu nnyo amaanyi nga yagala omwana oyo at least abeere nga akomezaawo ewaka abeere nga ajjanjabibwa ng'ali eno waka nga bazadde be bamuliko. Olukataddemu ennyo amaanyi anoonyereza omwana aliriddawa ki ekyatuusewo ekyamuviiriddeko okutuukamu eyo embeera, baani abaamuleesewo bakama be baani, n'abateekako embeera ng'omwami Wumaluka Kande we mumanyi omwana oyo n'abeera nga abbibwa mu ddwaliro. Wabula Wumaluka Kande akakasizza nti abantu ababbye omwana ono mu ddwaliro si bantu balala wabula ba office be bamubbye ne babeera nga bamukweka ku companies zaabwe aleme kuddamu kulabibwa wantu wonna, aleme kubanga addibwamu okukwatibwa obutambitambi abantu okumukwata obutambi babusaasaanya emikutu gya intaneti. Era nga Wumaluka Kande ensonga eno agikutteko nnyo ng'era we mumanyi nti no ensonga z'abakadama tasaagirawo, ateekamu amaanyi mangi n'ateekamuko n'akasente n'ateekako nnyo ne security ebeerenga ebeerawo era emisango gyazze ng'akolako abasinga Abannayuganda naddala Bankuba kyeyo muzenga mugiraba talemererwa, ateekamu amaanyi awe geetaagiseza. Wumaluka Kande akakasizza n'agamba omwana ono yabbiddwa wabula ng'ate waliwo n'akatambi akasaasaanye abamu ku bavubuka ababadde
tutaddeyo amaanyi okulaba nti muganda waffe ono ayambibwa. Bwe bavudde ne bakola akatambi ne bagamba nti bazzeeyo mu ddwaliro ng'omwana ono taliiwo, wabula kye beewuunya omwana atatambula ate nga baali bamuleeta tayogera na kwogera ne bamusuulawo mu ddwaliro. Bajja batya okubanga bamusiibudde mu ddwaliro kubanga babagambe taliiyo? Bamusiibudde batya mu ddwaliro nga tatambula? Bwe baba bamusiibudde bamututtewa? Musiibula mutya omuntu akyalimu eyo embeera embi ebulako katono okufa obufe? Nze naawe, nze nga Sheila Adita ngenze nenkeberako ku butambi bw'ono omwana obukadde bw'abadde ng'akola ku mikutu gye egya TikTok ng'omulaba mulamu bulungi ne date gye yasembayo okubanga akola akatambi ke akasembayo. Wabula kyewuunyisa okubanga alimu eyo embeera ey'okuba nti aliko kikatheta ekidene bwe kiti wansi wanene mu kiwato. Mwabatamanyi katheta kaba kaveera ako omuntu kayitiramu okufuluma obukyafu oba mazzi okufuka katheta ezo. Naye ate ye katheta eye mu kifo ky'okugendamu omusulo egendamu omusaayi. Amakulu gali nti ekintu kyonna kyonna ekyamukoleddwako ky'amaanyi, yandibanga ebitundu bye by'omunda byaggiddwamu kubanga buno si bulwadde. Tosobola kufuna bulwadde ne bukuteeka ku katheta mangu ago nga tebategedde bulwadde kyobwo. Ye obulwadde obwo nga buba bwazze mu mangu. So ebintu we bitu bigenda bituukawo ku baganda baffe bangi nnyo abakola e Bulaaya. Tulina kubeera very careful ate era nakusaba nnyo katusabe ekirungi kiveemu mwoyo kiveemu mweno embeera. Era muganda waffe asobola ofuna obulamu kubanga bambi naye abwetaaga. Amanya yinza Sheila Adita nkusaba okomentinga awo embagalanyi.